Lekerawo okuzina emmana ya munno ng'olinga asima ekituli. Buli bw'ozina emmana ng'olinga alinga asima ekituli nti katugambe okutta ekiti oba omuti oba kyonna ky'okutte oli kusima kituli ewantu then oyingizeewo omuti oba osimba okitegeeza oyina ekituli engeri gy'okyagalamu kisima togenda sima asima eno n'eno ogenda sima ewantu wamu. Buli bw'okola ekyo munno si yekka y'aba tafunamu wabula nawe ng'omusajja obeera oteeka obuzito oba oteeka tension ku kye tuyita pelvic floor muscles ekigenda okuviiramu okuba ng'osamula mu ddakiika mpaawo zaaga. So abasajja abasinga musamula mangu because of enzina yammwe nga mbi. Bw'oba ozina omukyala making sure nti onyoola ekiwato okyusaamu mu ngeri gy'otambuzaamu ekiwato kyo ekikuyambako nti bw'oba onyoola ekiwato bw'oti oba bw'okyukamu n'odda mu sayidi oba n'ozina ku sayidi endala nga tokubira wamu kikuyambako okurelaxinga mu muscles zo ne zibeera nga teziri so tensed up. Naye buli bw'obeera ng'opika bupisi kugamba yeeyo rhythm y'emu gy'otambuliramu ogenda kwesanga nga muscles zo zonna ziri very tensed up tezigatta wena ng'oli awo okitegeera nga kikumenya nga gw'omuntu ate nga kikukosa. So kyusaamu mukwano for better results mu nsonga z'ekisenge.